Njagala kwebaza sikiriza nsooka okubuuza ku bansindika mu Parliament abantu b'e Semutombo balamusizaako nnyo ab'Ekapeeka, Kaasangombe na Kaseke mwebale okukola mukulu bali omwezi abadde ambuuza ab'e Kaasangombe. Nange njagala sebo mbadde nkugamba balamusizaako nnyo n'ensaasira bannaffe mwenna abafiiriddwa kusaasira abantu b'e Buwazi olw'okufiirwako omukyala Jennifer sobodde kujja kuziika naye ntumye chairman Nanjwenge ne mukulu kansala Semusu n'okusaasirako abantu b'envunaano olw'okufiirwako mwami Malika abaawe Kalege naye sobodde kujja ntumye mukulu Nanjwenge kulisaayo nnyo be twali nabo nga tuli kugaba ebitanda mu ddwaliro lyaffe ery'e Nakaseke nga tugaba ebitanda n'emifaliso. Nja kukomawo kuba nalaba n'abaana abato beebaka wansi njagala kubaleeteyo ku mifaliso n'okugula bu TV obulaba abantu kubanga bufu abasawo baŋŋamba ne bino ebyawula abalwadde abantu abakulu baba bajjamu engoye ng'abaana abato babalaba mu ddwaliro nga balwadde. So ngenda kulwanako nnyo abantu baffe ab'e Nakaseke tubagamba abamu okuvumiikirizaako kubanga challenges nene. Njagala kukulisaayo nnyo Pulezidenti waffe His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ku lugendo lwe wabaddeko emitala w'amayanja tusaba Katonda ayongere okukukuumayo Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu n'enjiri eyo yongere okutambula mu maaso gye nalabye egenda maaso era n'okusaba mukulu Museveni okulaba ng'oyimbula abaana bano bojjuzza mu makomera. Abaana bangi abaali bawagira His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ne bakwatibwa bali makomere ekitalya bali makomere Luzira bali makomere Nakasongola waliwo ekomera ye mutugiramu abantu Nakasongola Kibanka ne bino bemuyita bi safe house bye mutugiramu abantu baffe. Kyo tukibasaba ti mukulu Museveni ne banno mutula ne famire zammwe era mwagala nnyo abantu bamwe mubakuuma n'emmundu mubaagala nnyo. Mukulu Museveni ne banno nga bwe mwagala famire zammwe tukusaba n'abaana bano bateebwe bali mu makomera abaafa bo soke tujja kubaziika n'abaaziikibwa naye tusaba bana abakyaliyo bateebwe. Ekyo tukibagamba kuba kalenga akutte waliwo ebiseera bwe mutagenda kuddayo kulira maloboozi gaffe ku lw'abaana abo kuba tukimanyi nti omuntu yenna bw'aba azizza omusango mumutwale mu kkooti kubeera azijjuddemu bantu bamwe. Nalabye omukyala e Luweero ow'emyaka 7 abanene mu gavumenti gwe mwagala okubbako ettaka lye nga bamusindise ku alimanda era badde bakajja basibe emabegako eri omukyala wa myaka 82. Ebyo byonna bye mukola tubiraba naye ate tukyababaza kuba mujjukire bwe mwajja wano ne tubaaniriza temwali ba kitalo. Ffe tubadde mu tulo otungi ennyo nga tubongoota nga ne bannaffe abamu mubaguza abaali bategeera tebakyategeera olw'obukunkumuka bwe mubawa. Naye omulembe guno nga gusituse ne gumanya nti wano we muwambye waali waabo we mutadde obufaamu bwammwe we muwambye ne mutta bakadde baffe ne mutwala ettaka lyaffe waabwe we muwambye ne mugoba abantu baffe ne mubagobera mu nsi z'Abarabu bo bafiire eyo nga mwabajja wano tetumanyi waje mwava kuba bwe tubabuuza obuvo bwammwe n'obuddo bwammwe tebutegeerekeka. Omulembe guno bwe gunaakitegeera nsuubira mujja kwejjusa ebyo byonna ebikolobero bye mukoze ku bantu baffe naddala wano mu Buganda we mutufudde emmomboze. Abamu basobola okuba nga basirise naye okusirika kw'Omuganda taba musiru tubalengera kuba mufunye ssente emirimu mwagitugobako gyammwe mweddiza obugagga bwaffe bonna mu bututte ettaka lyaffe muli wamba kiro na misana institution zonna muziwabe muzitaddemu bakazi bammwe ab'eŋŋanda zammwe ne bakoddomi bammwe eryali eggwanga lyonna mulifudde nga kampuni yammwe naye ebiro nga abantu baffe bazuukuse nga bavudde mu kubongoota kwe balimu mwakozesa ekkubo limu nga muva e Luweero naye nsuubira ku mulundi guno nga Bayibuli bweyogera muyinza okukozesa amakubo agasukka 7. Ekyo nkibagambye abategeera mutegeere mujjukire ekisa kye twabalaganga muzze nga abanoonyi b'obubudamu ewaffe e Luweero gye ntandikidde ne muleka ng'obugagga bw'abakadde bwaffe bugenze kati mutemula abantu baffe mubawamba
mweddiza obugagga bwaffe gwe mwagala gwe muteekako emisango gwe mwagala gwe muwamba mbwe muli bakitalo nnyo ne famire zammwe tebazoogerako abantu bafaamu battibwa ne tubasange mu bikutiya abalala emirambo tetugirabangako naye nsuubira kale ng'ono bw'anaaba akedde nammwe mujja kusasulira ebyo bye musize. Sebo kensembyayo katono nnyo njagala kusaba abakulu abali mu gavumenti kino kipulogulaamu kye mwaleese eky'obufere eky'obuyaaye kyendabe baminisita abaagala okwekubiramu ebikonde ekyokutuleetera mu simanyi digital number plates. Ffenna tutegeera nti eggwanga kati kyemwagala kyemukoleyo kampuni bannyini baayo banene mu gavumenti tezze kuyamba bannansi kubanga ffe twagamba abakulu nti bwe muba mwagala kulondoola bannansi musooke muteekezo digital registrations muziteeke ku mundu nga buli mundu eriko digital nga bagiraba wa gyeraga naye gwe okutusiriwaza nti simanyi muteeka digital ku number plates nga temutulaga nawa we kyali kikozeeko ne Russia gye mugamba gye mujje bano baddiira bannammwe oba obugologoosibwa bwe bugenda okukozesa naye twababuuza kyali kikozeeko tekikolangayo mu nsi yonna kyaliwe kikozeeko kuba abali ku ddiirwe bali mu state house omukulu ow'omu state house omanye abali ku kiddiiru kino kyemugenda okulyamu era ffe ensonga lwaki twebuuza naddala kufa abaka abamu tugamba oba mulimatira ddi kuba buli kiri mu ggwanga kyonna mukyeze buli kiri mu ggwanga kyonna mukyeze buli kiri mu ggwanga kyonna kimeze naye kino ekya namba puleti okuddamu nze Luttamaguzi onguze namba puleti emitwalo 79 ng'ate togikyusiza wabula oteekako buteesi kuli kasiirumbu onondoole nga twabagamba siiru ezo oba digitalization mugiteeke ku mundu mulondoole abatutemulira abantu baffe naddala abo be mugenda mu targetinga. Nsuubira ekyo tekijja kukolera nasanyuse nnyo ssebo mukulu Jeno Kahinda Otafiire naawe mukulu Muhwezi bwe nalabe mwagala okwekuba neŋŋamba enkuba eryokanga n'etonya n'etegeera basajjamu omulugube bwe mulina ekyo ssebo nkimaze eri number plate omubbi bw'agikubako muluka n'akajjako enanti era kati gukagenderamu katugambe nti abadde aze kutemula ndoza bamulaba nga akajjako bwe bagamba bamulaba bw'oba otataganya eringa CCTV ojo gijjayo ekugamba Muhwezi ng'atumatiza nti n'obeera emabega w'ekisenge ekujjayo etya Luttamaguzi ene ku nsonga ya banka batugireko bbiri tukole tulagenze yonna abo bonna clearing house yaabwe eri state house z'eddiiru zaabwe genda onoonya abali mu ddiiru ezo ndabe bagamba tetuddeyo kubiteesaako nga palamenti please bino bigenda ku affectinga bannayuganda kubanga bano abasajja sente ze batunyagulako bazifulumya bweru gye bagula amayumba n'obugagga bwabwe kati okugamba omuntu wange ow'omukyalo omuguza namba puleti okuddamu okusasulya just kasiiru emitwalo 79 omwana wa boda opikipiki wabwe bonna bwe mukutta obujjudde wali mbu akapikipiki nakoddemu okateekeko digital ndowooza n'obugaali mujja tugamba tubuteekeko digital naye abo bonna mumanyi presiding officer w'ababbi abo abanyagulula eggwanga naye tubeebaza bannansi mumusigale nga mubongoota Kyagulanyi ajja kubalwanirira ne Luttamaguzi oba ne babalimu ezo kakati World Bank okutujjako obuyambi ekyo kyalibadde tekireeta na mawulire mapya eri gye tuli singa twali bannansi tufaayo twagamba abantu baffe nti Uganda yeyokka ensi erimu abantu abatamanyi wajje balaga ng'abaasoma babuuza ku bataasoma baneetulagawa nga n'abataasoma babuuza abaasoma nti kiki ekyabatwala ku ssomero nga nammwe temumanyi wajje tulaga kati tuli mu state of kwagamaya ate akulemberwa abuuza omukulembeze we nti owe tulagawa nga n'omukulembeze abuuza gwakulembera tulagawa tutuuse wano we tuli World Bank ebadde ng'etuwa obuyambi naye butuuka kubameka ezo zonna looni ze tulina kuba kati Uganda batubanja 90 trillions ne bule bazibuuza mukulu Museveni ti sente zino zitulage ku gurawundi trillioni 9 zalagawa tali za dola no 90 trillions siringi trillions is a cent it's 89 something no it is 89.6 for two rounding off abasoma kubala it's 90 trillions tezirabika
ne mubeera mu nsi omusajja n'amala emyaka 2 nga yagaana n'okulonda gavana bayisaawo nga bwe balaba kuba after all mwenna mwebase mweggwanga mwali mukwasa abafuge nga bwayagala it's all family business kati olwaleero World Bank bwevaayo awuliriza nze bino byemwekwasa mbu ebisiyaga si ebyaleese okutujjako sente kiki bano kutandika kgenda eri mu balasa nga bonoolaba nti omwana taata w'omwana ayinza okukola ebintu n'amutunuulira naye ne yeekwasa nti waiwaki ekikopo kitadde wano mu ttaka ekituggisaako ssente ebintu biringa 3 ekisooka abasajja bano babbye ssente mpitirivu eziri ku akawunti zaabwe ebweru bano bazitunuulira eziri overseas akawunti zaabwe ne babuuza nti bano abasajja beewola buli lukya ne akawunti zaabwe nga zijjudde baziyita offshore accounts nga buli bakebeera balaba emindindi gya dola egiri kuli era bw'oba oyagala okumanya obubbi abasajja bano bwe balina naddala n'abazeeyi abo be mulaba abo bakanula amaaso bakebere ku offshore accounts zaabwe tuvuma abantu ate nga abazeeyi tebakanula amaaso kugambye okanula amaaso si kivumo batunula ojjako naawe abo be mulaba abo abasajja abo obubbi obubaliko obuyaaye nolaba omusajja mukulu nga muzeeyi naye ng'atudde wali ng'obuyaayi obumuliko n'obubbi kakati gino emigugu World Bank etunuulira next generation negamba bano bagenda kubeerawo batya Mwami Museveni bwe yali ajja wano waliwo ebintu 3 byasooka okulwanyisa ne tubasekerera mmwe bannansi nga mwebase yalwanyisa gye bayita middle class era y'ensonga lwaki emabegakawo yavaayo n'agamba musimaye tutuuse ku middle income abasajja ne bamusekerera nti middle income yeeriwa ng'eggwanga lyonna walitunda lyonna n'olimalawo ne banking institution ezimusiyo zonna zaabagwira n'obusi obunaku nga Burundi bulina banka z'abannansi wano bwe yajja wano n'akugirawo Uganda Commercial Bank mbu n'akuteekerawo saako zino saako zammwe lulinga omuntu omanya ntuya all Ugandans bw'obeerako nekyeweetaga you run to Uganda Commercial Bank zonna mumanye ebyazirimu baani abaazitwala ebyatwala assets za Uganda Commercial Bank ebyapa ebyazirimu byonna muzimanyi the same era byenalabye wano beerogoza nga babuuza ranches you know the people who took over ranches zonna nobwe bazitematema mu programu zaabwe kakati Mwami Museveni we yalwanyisa gye bayita middle class yenembeera gye mulimu wano n'asigazawo bano abagagga ennyo n'abaavu ennyo kati buli lukya World Bank egenda n'etuna ekiki ekiriyo bagenda okutunula abantu beeyongera kubeera mu mbeera mbi nnyo ekyokubiri kyeyamasitalingamu n'amanya nti okugyawo productivity oteekewo ebyobufuzi means of production ng'ettaka abantu be babadde nalyo olina okulibajjako tubadde n'emirembe mingi naye mwe mulowooza lwaki bannansi babundabunda mu nsi yabwe ku mulembe gw'abana abasajja nga tewali lutalo naye abantu babundabunda emubende batugoba ne bateekawo ebikootikooti ebibaguumaza ebijjuddemu abantu baabwe abalina mission y'emu kakati ffe World Bank bwejja tusooka ne tuscrutinizinga kuba nze nasoma byanfuna nembuuzawo we tuli luddawa bannaffe abakontrolinga ebyenfuna bali luddawa kubanga bamugamba twali badde tetukaaba nakukaaba singa yakendeezaako ku nsaasaanya ensi nga Uganda obeera otya ne baminisita 82 for what buli minisita Mwami Museveni we yali akajjano baminisitaazi be baavuganga obumotoka babuyitanga Nissan Rawule nti emyaka ogiraba omulembe gwenda gukula abo boolaba abo leero they are very poor nga n'abamu babala bino bitangire ennyana oba birugabire nina ekifaananyi kya Jim Muhwezi omu ku babijjodolo kati ng'ali mutangire ennyana lugabire ewaffe eruweero ne Mwami Museveni tewali muntu nateekawo miliyoni zange 2 andaga amaka ge we gaali yali omugagga kuba nkimanyi nti ennyumba ye gye yasooka okuzimba abaloko be bagimuzimbira mu 96 he had no house kati ne tulowooza nti bannaffe obwokuba bazze balaba embeera eggwanga gye lizze eritambuliramu bagenda kwekuba mu kifuba obeera otya ne 82 ministers n'obeera ne ba presidential advisor kati buli wa famire yamufuula senior presidential advisor ne bamugabirako emmotoka mu nsi nga Zambia bwe badde eneddengulo era yo tekyakaabira ssente zino za World Bank yagamba nti bw'oba honorable member nga bali mwezo oba oli minister
ng'owuli oyagala kuvuga zino ze bayita zisuuvu zi V8 gyegulire neffe tugenda kugulira kano kapulimo okulaba nga tutereeza ki sebo kyemaliza nakyo okukendeeza expenditures ezo okulaba nga mwami Museveni yeekuba mu kifuba n'otambula n'oluseregendo olwo lwonna olw'emmotoka abantu bo ne babba bonna obamanyi. You know these people who are looting our country there, some of them are related to you. Genda olabe report y'ababba golodi wano mu Uganda abatasasula musolo emabegakawo bagirese mu parliament nga waliwo omukulu omu abasima golodi ene kamalenge eno mugimanye mubende eyo nakasanda nga yagana okusasula omusolo gwa 660 billions. Kankomewo